Ku Geto TV njagala kwaniza nate gowena atugoberera okuva ebitundu byonna. Nze atusinguize Jonan 1 on 1 ku Geto. Ebbanga litambudde, mwaka gutambudde, tuli mwezi gwa kusatu wetwogerera mu mwaka gwa 2025. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Era twagala kwebaza mwenna abafaayo okugoberera ensonga bwe zitambula, abatugobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, abali ku Twitter. Mwebale nnyo okugoberera Geto TV wali ku Twitter yaffe. Mwebale nnyo, tubaagala nnyo, tubala mugendeyo munoonye Geto TV Uganda, ojja kuba tufuna bulungi ku za Twitter. Naku zino bagiyita X. Mwebale nnyo okuba nti mutugoberera oluuyi olwo. Abali ku YouTube yaffe Pale FM, Geto TV Uganda, era tubaagala nnyo mwenna abatugoberera oluuyi olwo ku YouTube. Mwebale nnyo okuba nti namugoberera. Namwe abali wano ku Facebook page yaffe eya Geto TV, tubaagala nnyo, mwebalire ddala. Abantu baffe awangali emitala w'amayanja mu diaspora, baana tubasaamu ekitiibwa kuba mmwe musinga okuba nti muteekamu ekyamaanyi. Abaana bali ku ground bateekamu ekyamaanyi, obulamu bwabwe basibwa, battibwa, naye nammwe okuba nti mubeereyo ne muwanika ebbendera eya Uganda, ne muwanika ebigambo bino bye twogerako ne mwongera byongerayo, muli b'amaanyi nnyo. Abali mu kibuga New York mu ggwanga lya America, abali mu bitundu eby'enjawulo, mwebale nnyo okuva mu continent ez'enjawulo, abali mu Asia, abali mu UAE, abali mu ne mu Africa wano wansi wali mu South Africa, amawanga gonna tubaagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikono gyaffe abali mu ggwanga erya Buwarabu, bamaama baffe abalungi, bannyinaffe, bakyala baffe. Erinnya eryo sitera kulyagala n'eryo erisinga okusoundinga. Nze mbayita bakaddaama, naye tubaagala nnyo nnyo. Waliwo abakyogera nga babajeregerera, naye nze mbawa ekitiibwa kuba mufisaako akatono ne murisikinga emirimu gyammwe. Mwebale nnyo bakwano bange abalungi abali mu kibuga Dubai, abali mu Abu Dhabi, abali bitundu byonna. Thank you so much. Olunaku olwaleero mu program 1 on 1 tulina muganda waffe, tulina omwami gwe tutera okwogerako. Omu ku basajja abateekamu akasimbi, omu ku basajja abatoola katono ke balina bagamba Jona ne ttiimu yo mugende muweereze eggwanga lyaffe Uganda. Si ye musajja ayagala nnyo kamera, ye musajja ow'ebikolwa, si mulala ye Yusuf Ziwa Bugagga, ava mu Makindye Ssaabagabo, era nga y'omu ku mikwano gyaffe bettera okwogerako. Abakulu bano akwata akatono k'alina n'akateekamu okulaba nti tuweereza eggwanga ate emirimu gitambule. Ye oba wali bataliiwo, ye mukulu ono Yusuf Ziwa Bugagga. Kino ono takikola yekka, of course ayambako buyambi mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP, abo ba main sponsor baffe abakulu. Naye mwami Yusuf Bugagga yeesowolayo. Mukyala Honorable Alice Nanungi okuva mu Nnyendo Mukungwe, mwebale nnyo, naye omu kwabo abenyigira mu nteekateeka eno y'okulaba nti at least akatonotono ke balina bakateekamu okulaba nti tugattirize kaddata buli kimu tukikole. Kati nga bwe twabategeeza nti ennaku ez'emabega obusajja bwatute emu ku gadgets zaffe ze tukozesa ku live, awo empereero kadde kasajja ka poliisi kawanvu bwe kati. So tukyagezaako kunoonya feesi y'oyo omusajja, essimu yabbye enzibe, kuba singa atirisi wawadde omusango gwonna yabbye enzibe kuba I took my time ne mbanoonya abatuuseeko nga ffe tetumumanyi oyo, naye nga baabadde naye Kabangali. So babbye abapoliisi abo. So ba Alice bano baava ne bagamba nti ebizibu bingi byonna byemusanga naffe tujja kusobola nga tube kati mugende muweereze. Mwanyi naffe Honorable Grace Kakooza wali ekibuga, webale nnyo, naye omu kwabo betambulizaamu emirimu bwe gityo yavayo naga nti mugende muweereze. Oyo ye yasooka People Power mu kibuga omwo mu mwaka gwa 2018, gwali mukolo gwa maanyi. Twagala kwebaza muganda waffe Robert Kakooza okuva mu Lubaga South, ssentebe w'ekibiina kya NUP, naye omu kwabo baga nti Jona mugende muweereze eggwanga. Ate saako ne mwanyi naffe mulwadde kati ali ku ndiri, mukulu Honorable Shamim Marende, mbaka wa Kampala, y'omu kwabo betambuzaamu emirimu n'abalala bangi. Tukolagana nnyo n'abantu baffe aba NUP, naye si buli omu kuba tumanya abamu
babeeramu naye nga balina ensonga era tugenda kukolagana naawe nga tutegedde gy'ova ne gy'olaga. Ffe kasita oba oyagala pulezidenti waffe, oyagala struggle, oyagala people power ne NUP, tujja tutambuza emirimu. Just imagine tugaa nti tukole ekyo ku buli omu olwasinga tutenkana ki tutunula netugamba wa. So ayagala kukwongera kwatagana naffe mu nteekateeka eyo nabasaffe kweziri, jangu twogere tumanye buli tusobola okukwasizaamu olutalo nokulaba ntutambula. So muzikirize nyaniriza omukulu Bugagga sebo tukaniza ku Geto TV. Nange sebo abatulaba mwena ku Geto TV, empeereza yaffe ennungi, abagikolako na buli muntu yonna ayagaliza eggwanga lino ekirungi, njagala okutwala omukisa guno okubabuuzaako nti musiibye mutya, mwasuze mutya. Ebiseera bino bye tulimu naddala ffe wano mu Uganda si biseera byangu, naddala ffe abavaayo okukkiriza nti eggwanga lino lyetaaga okukyusa mu nkola ey'emirembe teri yakuyiwa omusaayi. Tukimanyi bulungi nti si kaseera kazibu, ate naddala ffe abeenyigiramu. Nammwe ab'amawulire ddala Geto TV, buli pulezidenti w'abeera ne w'atabeera, kasita abeerawo omuntu yenna, ffenna tutambulira mu mbeera ey'obuyinike oba ey'obuwambe, nga tulinganga abazza omusango okuwagira NUP naye naddala okusingira ddala pulezidenti waffe Mwami Ssentamu Robert Kyagulanyi gwafuuse nno omusango gwa Naggomola okuwagira oba okwogera ku linnya eryo n'ekigambo NUP mu Uganda wano. Naye njagala okubebaza buli omu alina kyakola okulaba nga ensonga eyo gye tuliko nyongera okuvuga. Ate nayongera okwebaza pulezidenti wange Mwami Robert Kyagulanyi okusooka obuteetiiririra okuyimukanga buli kiseera n'alemera ku nsonga okutuzaamu amaanyi. Abantu bangi abakulembeze wano be tuze tutambula nabo mu byobufuzi oba oliawo ng'ebikolwa byabwe birala naye nga teneeyisa ki ndala. So nyongera okwebaza pulezidenti wange Mwami Robert Kyagulanyi okuuma mu mulyo obasanga Mwami Robert Kyagulanyi ono abakubanga ali ku bigendererwa bye katugeze ebyokumutemera singa olwaleero embeera gye tulimu ki mbeera ndala. Naye olw'okuba nti ekyo takiriimu nyongera okumwebaza ate n'okwongera okumusibirira entanda. Naddala nga ffe abantu abali eno wansi ekyamazima abantu balina okunyigirizibwa mu bintu bingi ebyetaaga kingi. Ate nabo balowooza nti bali bulungi nabo beetaaga kingi, kubanga tosobola kubeerawo ng'eggwanga teriri stable nolowooza nti obulamu bw'olimu bulamu bulungi. Mwami Bugagga yobale kusiiba. Kale tusiiba ekisibo tekitwalaganya, twalaganya wabula tusiiba ng'ezimu Katonda ku mpagi ze yatulaalikako. Empagi ettaano ezo Allah yatugamba okuyimirizaawo omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan, era twatandika twalyaddako ku lunaku lwokutaano olwali olunaku lwaffe olwokuna ekisiibo kino ekya Ramadan. Era nyongera okwebaza abo Allah bawadde obusobozi ne basiiba, ate nabo batawadde busobozi olw'embeera buli omu gy'ayitamu. Abalala balwadde ne Allah yatugamba obanga oli mulamu ng'olina embeera ekusobozesa siiba. Okusiiba kuno okimanyi nti bulamu. Okusiiba ate? Okusiiba bulamu. Era nange simanyi lwaki Katonda yakikola bw'ati. Naye Katonda alina ensonga lwaki yatuterawo omwezi guno okubeera nga tugusiiba ennaku zino 30. Tusiiba n'ennaku endala naye ate zino zisinga okubeera jjeno. So okusiiba kya bulamu. Mu wiiki bw'osiba ennaku 2 nawe ogenda okuwulira ng'oli mulamu. So ng'oggyeko okufuna empeera eri Katonda, naffe ng'abantu kya buvunaanyizibwa omuntu okukola ki? Okusiiba. Osiiba n'oyokya ku masavu ago, abantu abasinga balwala masavu.
bw'osiiba olina endwadde z'okola ki z'owona. Ate ffe mu busiraamu netufunamu n'empeera okuva eri Mukama Katonda. So okubiriza nebaza abantu bonna abasiibye nabo batannasiiba batandikeyaavu nabo batandike okusiiba. Owulire ne pulezidenti jo kyembadde ngende kubuuza nti embeera eri mu ggwanga yawaliriza n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugamba nti kanegatte ku baganda bange abasiraamu tukwatire wamu mu kiseera kino osanga Katonda anaamala atujjukire gwe ng'omusiraamu gwe ng'omukulembeze wafiirinze otya era osakyogerako ki? Okusooka ekyo kyeyongedde okumpa confidence nti omuntu gwendi naye gwempagira simuwagira nga coincidence muwagira ng'akimanya nti y'omu ku bantu abalumira eggwanga lino. Bannabyabufuzi bangi mu nsi muno gye tubaddemu bakola ebyobufuzi bino ne lwabigendererwa byabwe okusinga ne batafa ku bantu bane batambula nabo. Naye omukulembeze w'eggwanga buli kimu kyonna zakitulaga. Abaana nga batera school fees ne bagenda basoma, abawaafu n'ebizibu famire zaabwe ne bageza okulanga bajjanjaba n'ebifaananyi okutuusa yavuddeyo n'agamba bino muyinza okuba mulowooza lwa abalala babikola ki babikola. Naye kambalage nti ebintu bino nange ndi paati ddala. N'asalawo n'agamba leka neegayire n'omutonzi wange nga mpita mu kusiiba nga mpita mu kwerumya okusaba Mukama Katonda embeera eno eri mu ggwanga n'abantu baffe bakwatiddwa Katonda ayise mu ekyo kye musaba nga mpita mu kusiiba okulaba ng'eggwanga lino lifuna embeera entuufu n'obutebenkevu. So olunaku lwajjo kyankutteko nnyo ate nange ne neeyongera okufuna confidence. Waffe ne tuli bakulembeze oli mukulembeze wa waggulu buli muntu ku levo ye. Kyandibadde kirungi omuntu ng'okulembera abantu okubeera nti abantu olumizibwa wamu nabo kubanga abantu bano lwaliwo ge madaala agatuusa gye tukola ki gye tuli. Olwaliwo pulezidenti bw'aba atambula jjo nnayo muganda wange bamukubye okugunda okola kyamasasi gaavuze ayitawa akati bw'abanga pulezidenti olwaleero eyo n'embeera agiraba naye nga yaga tulina okukozesa okuyita mu kalulu kano ate nga ffe tetulina musaayi tulina kukozesa amaanyi ge tulinago okugenda ne tulonda ne tulanga tukyusa eggwanga naddamu n'agattako n'ekirala ne Katonda tumwetaaga mu kiseera kino okubeera nti atukwatira kulanga tukola ki agamu ku makubo Katonda ge yatuteerawo okubeera nti tumuyitamu okumusaba tulina okwerumya emu ku byokulumya tuyitamu kwe kusiiba. Ekyo pulezidenti n'akikola mwebaza gyebalumibaliye ddala. Ssaabagabo briefly lyetya Ssaabagabo muno we muwangaalira briefly tambula etya mu mbeera z'ebyobufuzi how is it? Ssaabagabo eno kibuga kirungi ekibuga kikyali kito kino kyekisanja kyakyo okufuuka ekibuga kino kyetumalako n'ekibuga okusingalira kibuga abantu bamu abakironda bu opposition nti bo baategeera dde omulamwa nti eggwanga neetaaga okukyusa leetaaga okukyusa obukulembeze era ekyo kyo kyatandikibwa dda era okuvuganya mwekuli okw'amaanyi naye ng'okuvuganya okusinga era kuli mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. So ebyobufuzi eby'ekiseera kikulu mu ebiri abantu bamanyi kye bakola era balinze bulinzi muntu kibiina bwe kigenda kuwa kaadi ate baveeyo bo bagende batiikinge butiikinzi ekitegeeza nti NUP wano lwaleero yo yeeriwo bano abasigadde bali mu bizibu byabwe. So kibuga kirungi kibuga kitambula bulungi ate kibuga era kiri ku mbeera eyagaliza ate ebitundu ebirala kufuna enkyukakyuka mu ggwanga. Awo wayina tugenda tutandika oli mukulembeze naddala nnyo ku mutendera guno ogwa wansi oli ku kitundu oyogera n'omuntu oyo ayogerwako nannyini nsi ofiisi yo buli omu kaabe pulezidenti ajja mu ofiisi yo kaabe kansala kaabe MP kaabe ki bajja mu ofiisi yo nga ssentebe bajjako bino ebisigadde by'oyagala waggulu. Essaawa n'ofiisi gy'otuulamu tugenda mu kaalo ka 2026 Mwami Yusufu ebigenda maaso mu ggwanga biraba ddala nnyo ekibiina kye ekya NUP by the way babaganye n'okwambala obukofiira ndowooza sokerawo katono lwaki baleetoga nti nze bali sijja gijjako anti
okusooka nze mu bintu bimanye bimenya amateeka wano mu Uganda. Okwambala enkofiira kisuubira nti musango, si bimu ku bintu ebikola ki bimenya amateeka. Jo nabadde ku TV okwo nga ndaba kandidate wa NRM mumuyita mukyala Farida ng'abantu bonna bayambadde bereti ezaabwe eza yero. Simanyi okwambala bereti kirina ekkomo nti NUP oketena kwambala bereti oba amagye gagamba eyo kala yaabwe eno kala yaabwe. Kakati kala balinawe bagigwenkere nkya ku makya nenyambala esaati yange nga ya bbulu oba nenyambala esaati yange enkofiira yange nga mmyufu nga teriko kabuliro k'amagye mba nziziza musango gwa Nnagomola. Kwanza okwambala bereti awulira njambala ekisooka okunyuma ng'omuntu tulaba olwaliro bwennyini bwenkere nkya ku makya nenyambala ovulo ne kampani ovulo bazikola ki bazambala. So ekya kala yaabwe simanyi kala kize nina kwambala kwansobola okukere nkya ku makya nenyambala bereti nga ya white awulira kwa NUP ena kala zimeka kala ziri 3 kuliko blue kuliko orange nyambadde blue kuliko red kuliko ki nze nsalawo kala gyenjagala okukola ki okwambala mu budde obutuufu. Ekyo osobola okunsinkana nga nyambadde bereti njeru owulira katono nyambadde myufu ekyo nza okuddamu okujja okunkolako interview nga nyambadde bereti ki njeru njeru ndo nsinkana nga nyambadde ki ya bbulu naye nga ddala kituufu kyeboogera nti bereti ya bbulu oba yaki ddala gwe mulamu gwe baliko ate kikibakwasa abantu abambadde ovulo. Ovulo yo kirabika naye yaabwe naddala nnyo bano ab'amagye abakola mu engineering abavuga emmotoka kirabika nazo zaabwe. Nze manyi nti kala y'amagye ebeera ya bibomboola ya green n'ebirala ebifaanana bwe bityo owulira bano beewuguusa kubanga bw'ojja nonsinkana nga nyambadde ovulo yange ate nomunange siyeka mulimu muyuni bamukutte nga tayambadde ovulo yabadde ayambadde essaati nga myufu mulimu mayuuni n'empale ye nga myufu kasuuti kalungi nga kenkoze eki nebamukwata nebamutwala nebamuteka. So the issue is not overall. Kati issue si ya overall issue si yakola ki ekizibu ndowooza kya NUP nakuwagira Kyagulanyi. In fact bave batugambe mu Uganda nti okuwagira Kyagulanyi kyafuuse kife. Okumanya leka nkuwuleko ekintu kimu nabadde ku press conference yasembye mu bateredde abantu baffe nga bagamba nti okuwagula Kyagulanyi of all people abali mu Uganda owagira otya Kyagulanyi. So ekizibu yinzika okuba nga si bereti ezo yinzika okuba nga si ovolo gye nyamba. Nze ndowooza ekizibu kiyinzika okuba nga kiri ku kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebaagala muwagire tebaagala tuwagire baagala kuteekawo mbeera okujja okulwanyisa okulanga Robert Kyagulanyi tavuganya kugwa ku ntebe ya ggwanga eno bo gye balowooza nti erina kubeera yaabwe. So nze sirabamu kizibu kyonna nze kyakkeera nkya ku makya nenyambala ndi muntu mukulu ndowooza n'abantu abawagira NUP bantu baki bw'olaba akakofiira kano kaliko loogo ya UPDF ate bwe kye bagamba ekibuugira kikyamu era kyabutiitiizi. Ekituufu kiri nti twambala enkofiira zino nga kala zaffe zaki eza NUP era bwe tuzambala nange embeera comfortable. Olwaleero kala ya yero wonna kale yasooka okutandikawo bwe ngenda mu kyakyeru nti musajja mu Katoliki ne bwe ngenda mu Kereziya osinkana abakyala b'omumenigirodi nga bambadde yero ni nabo bambala yero. Kereziya ejjeeveyo egenda ekomplaininge nti lwaki mwambala yero waffe gwe twambala. So nze ndowooza ebyo byekwaso era tubakubiriza nti batuleke kubanga omuntu ayinza n'okujja nomunnange n'ayambala red omutima we gukola ki mulowooza birala. Waliwo n'abambala yero n'adde ku TV wano jjo nga bagamba ffe netugenzeyo genda kufunayo kasente neffe tuli baaki tuli ba NUP. So abantu bangi abamu bakozesa okwambala uniform zaffe zino naye nga balina ebigendererwa ki ebirala. So nze ndowooza nti kala talina mutawaana n'okwambala bereti akola ki kubanga bereti n'aba NRM bagikola ki bagyambala. So nze ndowooza ekyo bandibadde bakijjawo nitukola ffenna ebirimu okubanga bitutwala mu maaso. Temutidde temweraliikiridde ku ebyo bibakolwako naddala nnyo ku nsonga y'ennyambala yammwe n'entambuza yammwe y'emirimu. Okusooka kyennyamiza
Kibazo kino ngenda kiddamu kibayita okwennyamiza okimanyi ye muntu okwagala okunzijjako eddembe lyange musajja bw'akeera enkya ku makya n'akugamba nti Jona togenda kuddamu kulya mmere owulira omuntu amaze okuggyako eddembe lyo kino ekinkolebwa okola ekyakunzijjako eddembe lyange buli omuntu lwakuggyako eddembe lyo mu Luganda lw'olugeroga nti ennyindo oginyigiriza nnyo girekola ki ogireeta omusaayi olw'ekino kyenkola nga kyenkola nkimanyi nti kiri mu mateeka nga nze nakedde enkya ku makya ne ngenda ne ngula olugoye nga kale emmyufu gavumenti egikkiriza okugiyingiza wano kuba gavumenti kyandibadde esooka okukola ku kale emmyufu kusooka kugikwata mu kikuubo abagireeta abagitunda naye nti kale emmyufu lulina kubeera lugoye lwaki lw'amagye olwale bw'ogenda mu kiyembe ensi yonna ekimanyi nebasinga okutuyitira zino engoye zino ensi yonna ekimanyi nti okuleeta akagoye akogenda okutungisa engoye z'amagye musango era tosobola kusisinkana muntu yenna ng'aleese olugoye ng'atungisa oba ng'atadde wali eri nti ngenda okutungisa ki ekitera nti kiri specific nti engoye z'amagye ziri za magye era gazikola ki naye n'okuzireeta zikola ki naye ffe bazitungisiza era ebazikola ki be bazitungisa kakati olwaleero gwe bw'onteekako ekinyiga n'ongamba nti ndekerawo okwambala olugoye olwo sisobola kutya kubanga ninamu engoye zange endala ze wansanga nyambala nga mmyufu nga za bbulu owulira kati gwe nyawula okuba nti nyunkidde ku makya nga ntaddeko akagambo wano NUP nentikako n'ambuleera kati gwa ggwe ogifuula ki taddeko fulaga nga yaki ogufuula omenga ntogenda kuddamu kukola ki kakati omutima gwe ogenda gunzijjamu Jona n'emitima gye tugijjemu egya NUP ntirewe okujjako olugoye omutima ogenda gunzijjamu ogwa NUP nkweraze n'okweraga nti nze ndi waki ndi wa NUP kakati ate n'omutima nagwo bwe nnaba kati ng'olugoye olunzigyeko omutima ogunzijjamu ogwa NUP oguwagira Kyagulanyi so nze ndowooza ekyo kibulamu owulira ekisinga okubeera ekikulu nti abantu babaleke ng'emitima gyabwe kyegibalagira kuba emitima gwe gundagira okubeera nga nze Yusufu nina okugenda n'ensaala omutima gwe gundagira nga nze Yusufu ziwa owa NUP ebibiina bino byonna byaliwo waliwo NRM erina ssente olunaku lumu nawulira pulezidenti ng'agamba nti NRM ffe tusalawo kino kibe nekikola ki nekiba okitegeera omuntu yenna ndibadde agenda egibasalawo nekola ki ne mubeeramu oli aga nti nze njagala eno gye basalawo nekitaba nekikola ki gwe nga bwogamba nekitaba nekikola ki naga nze gyempagira muleke ate gwokkiriza nti oli w'amaanyi ate lwakyo ono omuteekako embeera nga gyali okimanyi nti wanafu so nze ndowooza batuleke era kino ekiseera kye tulimu si kyakujja kwambala tulina okuyimirira ne tulaga abantu bano nti zino engoye ze twambala si za bumenyi bw'amateeka owulira muzikkiriza muziggyako emisolo ne ziyingira mu Uganda olwo ebintu bibaagaana okuddamu okuyingira wano era nga tebikola ki tebiyingira ng'ebintu ebikadde n'omwaka ne zino engoye ziyingira gavumenti ezikoze eki ezikkiriza okuyingira oba ezikkiriza okuyingira yagala bannayuganda bazikole ki bazambale si Kyagulanyi munnange yazitika najazikukusa n'azireeta wano so nze ndowooza ekyo si kituufu era tulina okusigala nga twambala engoye zaffe kubanga ye yunifoomu yaffe nga ba NUP ekibiina kitukkiririzaamu. Tudde ku kibuzo kyange kiri kyasose abantu bo interactinga nabo bajja mu ofiisi yo boogera ki ku nsonga z'akalulu comparing the situation on the ground n'ebiri ku mutendera gw'eggwanga lyonna tuwaddiza 26 okansooke mala okuwa ekifaananyi ekiri wane waffe okusooka nze nga Yusufu nkuuza ebyobufuzi bya wano nga ndi opposition ebiseera bino bizze bibeerawo ebifaanana bwe bitwakwate ku guno omulungi ate kisusseewo waliwo ekifaananyi ekirala ekiri munda kyetutakola kyetutamanyi abamu ku ffe ne mu kitundu kino kyenvaamu abantu bano embeera eno bagikuliddemu kyobulanga ekitundu kino lwayo kyaki kyopposition nti ebintu n'abantu amu babiwangaaliddemu omuntu yasooka okubeera omubaka wa palamenti wano waffe yali wa NRM abantu bano bakyusa omulundi ogundi baleeta kikungwe okuva obwo
embeera eddanga mukola ki teddanga mu kukyuka. So abantu bano balina ensonga ezibawagiza opposition, baagala kukyusa bukulembeze, balaba nga ekimala kimala. Bingi nnyo ebiri mu kukyusa obukulembeze. Olwaleero jjona olugoye lwabaddemu olunaku lwajjo si lwokola ki si lwonna n'okunaba wagenze n'onaaba wanaabye okulifreshinga owulira. Naye bw'ogenda n'osinkana olwaleero omusajja nga mulaba amaze mu lugoye okumala wiiki nnamba, osobola okuba omwezi mulamba, jona osobola okuba nga olina obulamu bwemu, asobola okuba nga awuliriza afiiringa nga gwe bw'ofiiringa kwagoba orefreshinze omaze okulifreshinga. Kikimu nomunaye kikirine mu bukulembeze kyandibadde kya buvunaanyizibwa ensi eno oluvannyuma lw'emyaka 10 okukyusa ku buki bukulembeze. Buli muntu ne tulaba kikyasobola, buli muntu ne tulaba kikyasobola okugatta ku ggwanga lino. Olwaleero ideas ng'omuntu ne kyamani w'ekyalo kino ekyaweza tusobola kukulembera abantu omala myaka 40 jona emyaka egya 40 nga gwolowooza nti abantu mu nsi buli kyokola bakikola ki bakyetaaga. So eggwanga lino lyetaaga okukyusa obukulembeze, ate ekyandibadde kisinga okubeera ekirungi okukyusa obukulembeze buno mu bantu enkyusa gye baagala ekyusibwe ebyogenda nga mugobera ssemateeka. Oli n'agenda mu bokisi naga olwaleero nonze jona yababeera pulezidenti wange. Bw'ogenda olwaleero mu nsi nga Amerika balonze omukulembeze nga ye Trump. Owulira olwali batamwagala era yabulidde abantu biki byeyagala okukolera Amerika. Ne basalawo majority neekola ki neekwata akalolo nekamuwa. Olwaleero omuliro ogubadde mu Amerika Trump okukwatako n'omutaka emisango gino n'omutaka emisango gino wati nezigamba omusajja takola ki talina misango. Awo ne bajja ne bagaa nti wano gwe tukoze eki era n'ababuulira n'enkwata ye gyagenda okukola ki gyagenda okukwata ensonga. Lwaki wano mu Uganda abantu temubakkirize ne tuyita mu kukyusa obukulembeze ng'oli n'agaa nti olwaleero no gwe ngulodde mpadde ttiiki abaatukulembera era mu mwena okukola ki. So nze ndowooza nti ekiseera kino olwaleero kiri mu Uganda okutwaliza awamu tekifaananangako bulungi ebbanga limaze mu byobufuzi. Kwanza bimaze nga ndi ku opposition tekifaananangako ki lwakuba kuno omulundi kisusseewo okusinziira ku biseera ebyawo eby'emabega kisusseewo kimanyi oba gavumenti yatidde nnyo Mwami Kyagulanyi oba nenze ndowooza yamutidde nnyo nga bwenzize nkugamba nti Kyagulanyi nalinamu ekyenjawulo nti Kyagulanyi bwazze wano ku opposition tuyinza okutwala ne opposition ez'abatukulembera nga balina enkola gyokola ki gyebakolamu ebintu byabwe. Akati mu nkola gyokolamu ebintu ebyo tufuna omuntu omutuufu yaga nti sijja kukola byeyagala nkole, njagala kukola bannayuganda byebakola ki byebaŋŋamba. Bannayuganda basula enjala, tebakyalina busobozi buweerera baana baabwe, tebakyasobola kweyimirizaako bulamu obwa bulijjo. Ekiseera kituuse mukulu nze eddoboozi ly'abantu abatakola ki naye nze nzize kuvuganya nga nkola ki nga mpita mu kalulu wagamba abantu nti akalulu kalina okukola ki kalina okukyusa eggwanga lino eyo enkola n'agikola ki n'agikola kyokola nga tuli mu mbeera ekola ki efaanana bweti. So ate era saagala bannayuganda batye lino ddembe lyabwe okulonda omuntu nga bayita mu nkola gye beeyagaliramu. Enkola eyo yakulonda kubanga buli muntu alina kasawezi emyaka 18. Omuntu kasawezi emyaka 18 ekitegeeza nti aba asobola okuzaala, aba atandise okupulaningira wagenda okubeera n'abaana be, aba atandise okupulaningira wagenda okubeera mu bulamu bwe obwedda, aba atandise okupulaninga ku ggwanga ly'ettuufu erina okuba nga likola ki nga libeera nomuwa obuyinza okutuusa obukulembeze oba okulemezaako obuki obukulembeze. Obuyinza obwo buweebwa omuntu aweza emyaka 18. Kakati obuweeza omuntu aweza emyaka 18 ate gwe n'otuuka ekiseera naga nti olwalino njagala Kyagulanyi aba pulezidenti wange n'omukuba emiggo omutiisatiisa. Omala okumukuba emiggo n'omugaa nti ojja kgenda kulonda olina bw'okola ki olina bw'okoma. Kibeera kikyamu. Nkubiriza abantu ba Uganda obutaggwaamu maanyi ku nsonga eyo ate obutatiitiira kubanga ddembe lyabwe mukola ku constitution mukola ku ssemateeka. Abantu ba Uganda basindika ba representative be baasalawo enkola eno
awulira bayita mu CA ne basalawo enkola eno ey'okukyusa obukulembeze nga tuyita mu kutiikinga mu kulonda okusooka okuyingiza obukulembeze obwasooka okugira ku mbeera ya muntu tandibadde nno munnange bagamba nti kaakati katuleke obukulembeze ng'omukulembeze alina kusooka genda mu siko okulwana okujja okukola ki okujja okufuuka omukulembeze ne bagamba wadde ogenze mu nsiko n'olwana naffe kye tusinga okwetaaga wano twetaaga kukyusa bukulembeze nga tuyita mu kulonda bwebajjako eddembe laba kibeera kya bulabe so nze nkubiriza abantu bonna obutaggwa mu maanyi kyokubiri n'okujjukiza gavumenti awulira okujjukiza gavumenti naddala mwami Museveni akkirize nti eggwanga lino ekiseera kituuse okukyusa obukulembeze nga tubukyusa mu mirembe kwanki yalwanirira emirembe giri luddawa ng'omuntu agenze mu bokisi n'alonda akalulu ke kaateekamu ssente okugenda okukakuba ekisooka yakeesasulira ogenda okakola ki okakuba n'atuuka naga kati ntuuse kaluka namaze okukagira omuntu omutaddeko ku bauti pepa naga kati ono gwenjagala nonze Jonathan ate gwe notuuka ekiseera n'okola decision oga Jonathan esi gwenkola ki gwenjagala ekyo kyabulabe nkubiriza gavumenti omulanga mwami Museveni aleka abantu ekiseera kituuse naye mulowooza endowooza gye mulowoozamu bwe babiraba mwe mulinga abali ku anga ey'okukyusa obukulembeze n'eddembe bw'otunula ekyabadde ku NUP jo bw'otunula ekyabadde Kawempe bw'otunula ekyali ku nomination z'ababaka ab'e Kawempe do you think the talk of smart and holy and kwata bintu mpolampola ekyasobola okukola ku mwami Museveni anti kakati okusooka nze nagenda musajja musiraamu Katonda yatuteekerateekera amateeka tulina okuyita okusala n'okulanga tubeerawo mu nsi bwe tugenda muzikiti teriyo kipya ne tugendayo okutujjukiza nti Katonda yatugala tulina okusala eswala meka tulina okusiiba kuba omutima gw'omuntu mwerabize owulira olwayo tujjukiza mwami Museveni nti bino bitwakkaanyaako owulira nti ova ku mulamwa omulamwa gwa Uganda gw'abantu tugenda mu bokisi genda kukola ki era kyobula nga NUP tusigala twogera tumugamba ova ku ki ova ku mulamwa eggwanga lino lyetaaga kukyusa obukulembeze nga liyize mu ki mu kulonda sinakukozesa maanyi nakugjayo omundu so ffe tumukubiriza era nga tumujjukiza titugenda kukoowa kumujjukiza nti bino byonna byonna wadde obikola naye jjukira amateeka 10 ge wakola ki ge wasoma Katonda ge yakuwa wagenda mu constitution n'ogenda ogamba tulina okukyusa obukulembeze buno nga tuyise mu ki kulonda awulira so kati ffe obuvunaanyizibwa bwaffe ne bannayuganda ffenna okusigala nga tujjukiza oyo yeerabidde kamwe ngenda mu muzikiti nga jjo nabo ogenda mu kereziya okujjukiza ebyo Katonda bye yakola ki ensi bukya Katonda agiteekawo etambulira kwaga amateeka ne mulimu abantu bofa nga bakaafiiri ninga ate Katonda egitonda ninga Katonda ensi yagikola ki nze sijja kukkiriza Katonda byakoze eki tetumanyi oba ne bano bagenda kufa nga bakaafiiri naye ffe omulimu gwaffe gwakubajjukiza nti ensi eno tulina kuyita mu kulonda okula nga tufuna obwenkanya oza tunaamalako bannayuganda banaamalako tujja kumala kati kankubuuze bwekyoliko ntulayo abantu abalina eddiini n'abakaafiiri bameka abalina eddiini basinga obungi abakaafiiri basinga obungi bw'ogenda mu mizikiti ne mu makanisa n'ogenda olabayo ne mu kereziya bwekyoliko nti abantu basigaleyo abataagala abagenda mu bintu ebitali bya Katonda n'abayingira mu masinzizo ezo baliwo basinga okubeera abangi so tulina okubeera basheeka abakkiriza abagumikiriza ne bafaatha n'ababuulizi abalungi abagenda okubuulirira abantu abo nti eggwanga neetaaga okukyusa obukulembeze mu mirembe era tulina okusigala nga tuteekawo enkola eyo egenda okubajjukiza enkola y'ebyobufuzi si yagenda mu kyaki yakuyimirira n'ogenda bw'oyimiridde n'omugaa kino kyokola kiki kikyamu okunzijjako olugero lw'ennyambala n'ogenda okutiikinga nga bw'olwekwasa nti luki olukyamu wazze endowooza embeera wagirabe kwedikoota bazze nga balina muntu wawulira ffe nga tulina bubeezi nkofiira zaffe nawovulo kyoliko nsi ensi teyategedde olunaku lwajjo ogantu bakuba nga twadde n'emuntu nga n'abantu abo bayina emuntu olwo zikyandibadde mu ggwanga lino olwaleero naye gwe okimanyi nti okujjukiza abantu abo ate kyabalaze nti kyamakulu nnyo n'abazze n'emmundu twalabe omukazi wedda asikayo banne ow'amagye ekitegeeza nga kyabalaga nti kyemukola ki kikyamu bano kyebakola kiki
kyekituufu mbalekere eddembe lyabwe kuba kintu kiri constitution mu mwakikiriza nekikola kibeerawo ekitegeeza nti ffe mu mbeera gye tulimu ey'okusigala nga tujjukiza abantu abo ku ekyo kitwagala kiyinzika okuba nga ekiseera tekinnatuuka butuusi naye nga kiba kigenda kutuuka ekiseera mu Uganda kibeerewo. Nze atusingulize John nkyali ne muganda nga Yusufu Bugagga ziwa nga tukuba torch mu mbeera ku bigenda mu maaso nga tugenda mu kalulu ka 2016 gwe ng'omu ku beegwanyiza obwameeya bwa Ssaabagabo bw'otunuulira embeera eri mu kalulu k'e Kawempe mbadde mbuuza nti gwe ng'omu ku beegwanyiza kifo ky'ekitundu kino bwa meeya n'abo abaagala obubaka bwa palamenti abaagala obwa pulezidenti ku ludda oluvuganya gavumenti bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu Kawempe essaawa eno mu by-election kikuwa kifaananyi ki era nabwesige kibwolooza nti munaamalako mu kalulu ke tuddako aka 2026? Kusooka ekyamazima akalulu k'e Kawempe kifaananyi kituufu nnyo kitulaga gye tulaga mu 2026 ate affe abantu bali ku opposition ekifaananyi kitulagako pulezidenti yakituwa ekigambo kino ekyokwebeereramu nti buli omuntu alina ebintu bibiri omuntu bw'akaddiwa anafuwa naye alina okubeera n'obukuumi bw'aba alina emmundu tagikkiriza kumubeera wala bw'aba alina omuggo tawukkiriza kukola ki olw'okuba tasobola kudduka naawe akimanyi nti bw'onojja nga olina kyoyagala okumuggyako ekigendererwa kye kibeera kyakutta oba kukuba nga alina mundu kukutula magulu oba kukola ki oba kutta so nze ndowooza nti tuli mu kiseera ekituufu ekiraga gye tulaga mu 2026 ekitugenda mu 2026 naddala nga ffe bali ku opposition y'omulundi guno si ze ziri opposition zitubaddemu. Otegeeza ki ogamba nti position terina kati si beegule? Anti munange ffe tubadde ku opposition era nga tulowooza nti opposition egenda kukyusiza obukulembeze buno naye ekizibu ekiriwo nti opposition ey'ebiseera ebyo ebadde ey'obuvunaanyizibwa bwayo bwa kuwuliziganya na mukulu onto otya ompisaawo otya. Ono gwe tulina olwaleero yagamba nti okuva wansi mpaka waggulu nze njagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino. Kakati tulina ekizibu ekibaddewo emabega. Ekizibu ekibaddewo emabega bannabyabufuzi be tubadde nabo ng'bo balina ekyabwe ekirala kye bakola banaffe tulina ekirala kye tukola kitukola. Bwete tubadde mu byobufuzi bino jjona olw'okuba nti bali bo tubadde tukolagana mu byobufuzi nga balina entemaatema gye batemaatema keeke yaabwe n'omukulu. Embeera yakukaanya tontabala sikutabaala. Naffe abalina ebirowoozo ebirala ebiga nti tulina okukyusa obukulembeze buno abali wansi naddala mu bifo bino ebya wansi nga tutambulira mu mbeera eyo nga tulowooza nti tulina demokurasi. Olwaleero si bwe kiri. Ono Kyagulanyi Robert yajja tukalaaza omusajja entuufu ez'okumulaga nti wano baadde batukwenyakwenya tewaliwo demokurasi. Katuyingira mu kalulu akajja okukalaza emisajja omuki kale entuufu nti omuntu okubeera mu opposition wano kulina kubeera musango kive. Kakati olwa nti tutandise okufuna ekifaananyi ekyo naye tekitandise leero, kyatandika dda okuva eri mu kalulu abiriga ono
omusajja bwe yafa ne tujja nga tukola kika naye kigenda kidivuga buli kiseera kirinya kifuna level ki kifuna level endala gye kikola ki gye kitambulirako kakati okusooka tulina okukkiriza nti Jona omuntu ng'ayagala okukuggyako ekintu kyonna kyofunamu gavumenti ekyamazima yeena byefunamu ebyayo mu bino byekola mu bino byekola ki kyefunamu njagala kunywereza mu ki obuyinza ye tutwala nti tuli misota teriyo musota muki muto omukulu gukulumye n'omutwe gukola ki gukulumye teriyo obusagwa buki teriyo obusagwa buto kakati abadde bamanyidde okutambulira mu opposition eri owulira era enkadde tontabala sikutabaalanga nga tuli mu opposition eno tulina okukkiriza nti tuli mu opposition ey'ekifaananyi ekituufu eyo erwanirira okukyusa obukulembeze opposition entuufu erwanirira okukyusa obukulembeze bino byonna birina okubeerawo owulira ze challenges ze musanga challenges tulina okutandika tuva mu opposition fabadde mu opposition in fact fabadde mu opposition tubadde mu opposition gye tukkiriza nti ayinza okweyagala kukyusa ki naye waliwo ekifaananyi oli kyeyateekawo ekifaananyi kyeyateekawo ye ng'amanyi wagenda n'agabana namugamba obaleke tufaayo nze manyi ogenda okubagira mu ki fuse ono talina wagenda kubagayininga n'ono yamugamba nti nze okuvira ddala waggulu mpaka wansi abantu bennina bonna olwaleero balina okukyusa baagala kukyusa bukulembeze buno kati onagamba nti okufaana okutanyaga naye sikola ki kikyusa bukulembeze kati tuli mu kukyusa obukulembeze ng'oli kyeyeerimbikamu kirala naffe kye tukola ki otwali tugenda mu kalulu k'ekawempe pulezidenti yagaye tugenda mu protest vote akalubo akokola ki akokwekalakaasa akalubo kano akokwekalakaasa ekimu kwekalakaasa mulimu ebintu bingi buli muntu alina enfuna gyakikoze eki yakifunyemu bwekima nti nze okukeera enkya ku makya Jona ne tujja wano nga mbadde nfuna emitwalo 4 naye nga naye njagala kati endendako omusajja ono nti nsobola okukintwala nga nsobola okujja mu millioni 10 kangende mwekalakaasizeko ngenda funa mu millioni 10 so kakati ekigambo ekyo abantu abasingawo balina era gye bakikola ki mu gavumenti akalulu kakwekalakaasa sikwe kumanya amateeka kwe bagamba okwekalakaasa kitegeeza ki mbadde manyi kugenda kwonoona kalulu muleme okukuba akalulu nkubuuziza ekibuuzo Jona bwe nzijja wano naye nkugamba Jona lunaku badde nzijjeewo ankola mu gwasinsa emitwalo emeka 4 naye nga sente weeziri njagala nzije Jona njagala okikakasi nti nsobola okukola omulimu ogwo ne ngugyamu emitwalo 10 gamba n'okolesa amaanyi mulimu ne gusanga gwe gumu naye ng'enkola gy'okoze yanjawulo mukko so mu bufunze nti a protest vote mwagala kuyiwa akalulu mu box abantu babeere bangi balonde zijjule ke kalulu ak'okwekalakaasa batubba ebbanga lyonna nga bagaana okukola ki nga bagaateka tulangirira akalulu tekakola ki twagala abantu beekampi bagende balonde obululu n'obusungu nontalina wagenda kubbira kalulu tulanga pulezidenti akatumya akaluko okukola ki okwekalakaasa naye buli muntu alina enkwata gy'akwatamu ki nze bwantu bwe nakitegedde nze sirabe mu mutima omulala okukola ki so okwekalakaasa kuba oyinza okukubawo emitwala gye bakikoze eki naye kale nekibanga kiri bwe kityo teeka lya Uganda omuntu yenna ng'afunye ebintu ebimunyigiriza okwekalakaasa owulira okwekalakaasa kuli okwekalakaasa okw'eddembe gyolwali nenkwata ekipande nenkiteeka wano ningamba nti mune mwanzi beeka akalulu owulira akalunzi nakakoze eki era ndajanja akalulu kwe kakole ki nfuna obwenkanya so okwekalakaasa kuno sikweku nze kulwanga kwa pulezidenti ne badde atugambye nja kwekalakaasa kuno bwe tuvaawo tugenda batwekalakaase nga tukutte mundu olwaleero pulezidenti nabikola ki yagamba mugende mukole ki kano kalulu kakola ki kakwekalakaasa era nkubiriza abantu b'ekawempe tugende mu kalulu kano ngaakola ki kakwekalakaasa kubanga tukimanyi bulungi nti olwo ne tuze tulonda babubba ne babbalako tulina magini ki ntono so tusuubira okubeera nti tugenda kubeera ne magini nene ng'oli ne bwanajja n'akayola mu bbaafu kazitowanga buli wakayola kaddawo buki kaddawo buzi so nkubiriza abantu b'ekawempe north tugende tulonda akalulu akokwekalakaasa notena wagenda kuyita kakola ki kunyaga kalulu ako nga tumaliriza
ku nsonga gyogeddeko kwa nti mwalina abakulembeze bali mu opposition abeefuula nti balumirwa abantu naye nga bali ku mbeera yaabwe endala. Kuyinga muna kibiina kya NUP wali disappointed okulaba baali bakamaabo Mwami Mpuuga yali ebiseera nga deputy president. Ebintu byonna ebigenda maaso essaawa eno byakola n'ebyo yakola ng'akyali mu kibiina. One, we are disappointed. Two, abamu kwaba abakulembeze bwe badde oyogerako abeefaananiza bwe batyo then bwe baba abo essaawa eno mu Luswantule muyina bonna bali ku mulamwa era munaabeewala mutya? Okusooka kibuuzo kino ngenda kukiddamu. Manyi omwami eyatugumyenga mu byobufuzi bwange bamuyitanga Honorable Issa Kikungwe. Nze Kikungwe yali mukwano gwange, yalinyanga taata wange. Naye nafuna omukisa ne ntwako ne Kikungwe. Kikungwe yambulira ku bannabyabufuzi bano abalala batukulembera. Waliwo omuntu omu asobola okukola ekintu naye nze nga kisobola kundisappointinga waliwo sijja kwogera ku kintu. Naye abantu abamu ebimu bye bakola olwaleero abamu ffe twali twabitegeera dda nti ono gundi ali bw'ati, ono gundi ali bw'ati. Ku bakulembeze bano? Mu bakulembeze bano kwanze ne twala obudde n'embeera na Issa Kikungwe ebizibu ebyali nga mu Democratic Party n'ambuulira oyo gw'olaba ali bw'ati, oyo gw'olaba ali bw'ati, oyo gw'olaba ali bw'ati. Abamu ku abo bakola ebyo? Abamu ku abo bakola ebyo. Kakati olwali ebimu ebigenda okututuukako olwaleero abamu babitutuusaako nze munnange nno siina kutyako kufuna kubeera shocked nti kyebakoze nali sikisuubira. Wali obimanyi ebimu? Entambula zaabwe zitwezikola ki? Oyo Mufumbiro omwogezi waffe yali mu Democratic Party. Owulira? Bwe yava mu Democratic Party yavaayo nga opposition. Owulira? Talina kifo kyalina. Yavaayo ng'alina okulumizibwa opposition. Najja akwatagana ne Mwami Kyagulanyi bakola opposition. Gwe yali tamanyi. Ng'amanyidde mu byakola ki? Yakuyimba. Ne batuula wansi olw'okuba omutima gwa Bobi Wine gwakujja kuteekawo kukyusa bukulembeze bwe. Naye abalala bajja mu bintu bino eby'okukulembera abantu nti tugenda mu kintu kino naye nze ngenda kubeerawo ntya. Ebigendero byo byakufuna ki? Funirawa? Byakufuna ssente. Naye oluusi ne ssente bazikola ki? Bazirina. So nze biriwo olwaleero tebina kiyinza kukola ki? Bwe naate ntandika n'okwogera ekyennyanja okimanyi? Nkimanyi. Okimanyi nti ekyennyanja kimala okufa omutwe gwonna ne kifa omutwe ewasigaddeyo naawe wafudde. Entera owulira nga bagamba ekyennyanja kivunda mutwe. Kakati wano mu Uganda tulina omutwe gwavunda dda. Tulina omutwe ku opposition ogwa Robert Kyagulanyi, mutwe omulamu. Sokolinde ekyennyanja kivunda mutwe naye mu opposition ya wano kati tulina omutwe omulamu. Omutwe ogwo omulamu gwe tulina ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owulira kikiri kyenkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina abasajja abamu nga baatandika nga mitwe ne batandika okweyita entugga. Nze nalengedde oba okyabajjukira awo nalengedde entugga erengera ewawanvu entugga ng'erengedde ewawanvu ng'alina kyatadde mu kisawo. Kyatadde mu kisawo. Nanika n'okwagala okugira bannayuganda bwe yali abuulira luli eri nti bannanga musajja ono mubi nange ndabe nga mulina okugenda nemukola ki nemukwatagana n'omusajja. So olwokuba tulina ekyennyanja ekiramu ekitanneeyita ntugga kyensaba Katonda atusaasire amuwe obulamu n'obusobozi n'obutakemekerwa. Kubanga ekyamazima abantu ba Uganda bo beetaaga kyenji. Beetaaga kyenji ku oyo alina ennyumba ye gy'alowooza nti eri bulungi. Beetaaga kyenji ku oyo alina omwana we atalina kyakulya atasoma. Eggwanga lino lyetaaga kyenji. Bwe kyoliko nti Amerika esobola okuba nga yeetaaga kyenji etuwa obuyambi nga Uganda teyeetaaga kyenji. Nedda. Fitwa tugyetaaga. Bw'otuuka otya okuba nti ono waliwo omuntu ayinza okuba nga alina ekizibu ku mutwe okuggyako mpozi nga kyayogera ku ngulu kyane munda kyayogera kirala. Amerika erina buli kimu ne buli lunaku eba yeetaaga kyenji. Yefuna kyenji. Bw'oŋŋamba otya nti mu Uganda tetwetaaga kyenji. N'obuyambi tuwujje tetwetaaga kyenji. So eggwanga lino lyetaaga kyenji. Naye kyenji eyo Katonda omuntu gwakyatuwadde gwe omutwe gwe nkugambye omutwe omulamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bali bonna be tubadde nabo olwaleero babadde byennyanja
kye bateekamu eddobo ne basika bwe ne kikulaga ng'ekiramu naye nga kyafadde omutwe. So sirina kwejjusa ku ebyo ebikola ki kasitamba nga nfunye ekikigenda okuba nga kikola ki. Bw'oba otambula mu kkubo ng'okutta amagi gawulira amagi gatwala ogenda gakola ki ogenda gali nosinkana omusajja nakkoona amagi ne gayiika owulira naye oba otambula bw'oti omusajja naga nti amagi wagayiye nti kale kwata tulo zino mmeka bbiri ez'amagi ebbiri zino ez'amagi ofuna osigala olumira ogali agayiise oba ogenda bugenzi gali gagayiise gaba gakoze ogenda nakiriwo kakati wali tulina amagi amaki twafunire tulo z'amagi endala gali agayiika tugakole ki kuba tulina okubeera abeegendereza. One, olwaleero mu bintu bino ebyokuwambibwa ebyokwa bannabyabufuzi nze ebbanga limaze ku byobufuzi omanyi nze naakajja okwesimbawo naye bannabyabufuzi bakozesa enkola mu kiseera kino nga balina ebigendererwa byabwe naddala okwagala okufuna kaadi z'ebibiina naddala nga mu NUP okuteekawo enkola nti poliisi yatukutte nti basobola okukwatagana n'abasirikale naganyamba gonzija ku ki kwata gino emitwalo 5 tugenda Kawempe bwe tutuuka Kawempe kwata onsibe ennaku mmeka essaawa 3 ensi etegere nti yakoze eki bankutte. Ekyo tulina okukyegendereza kubanga abantu bangi ebigendererwa byo byabifo ebigendererwa byabwe si byakukyusa bulamu bwa bannayuganda baagala bokukola ki kwefaako. Ekyo NUP tulina okutandika okikola ki okukigoberera. Ekyokubiri nti n'abantu abalinaanya pulezidenti abamu bayinza okuba balina mission ze baagala okukola ki kiba kino segere balinaanya tuteekewo nti abayinzika okujja okwagala okumukola ki ayinza obutamusemberera ayinza okukozesa advantage nga wano ewaka naye nga alina ebiki ebigendererwa bye. So tulina okubeera maaso gaffe gabeere magule okutunulira abantu abo bonna bonna abayinza okujja okwagala okutuusa obulabe one pulezidenti two n'ekibiina ayagala okutuusa obulabe ku pulezidenti ayinza okuba nga ayagala kujja kumuggyawo mu budde obwo ayagala okusaanyaawo ekibiina ayita mu nkola efaanana bw'eti. Olina omukungu omugozi n'ongambako wano nti akati oyo kankubuuzi olwaleero wafunye kadi ya NUP kyoliko nti ayinza okukola ebintu ebirungi ebiyinza okuyamba NUP naye nga kyoliko bwewamuwadde kadi ya NUP tagitwala nibabeerero ekinuga kyagenda kubunza NUP tagifunza. Katulina abantu abagala okusaanyawo pulezidenti abagala okusaanyawo ki national unity platform abantu tulina okubakola ki tulina okubeegendereza. Mwami Yusuf kino kigo kyogedde oyawukana otya naabwe because tubalabyeko ne mu Kawempe North balaba kibiina kiteekawo enkola y'okugaba kaadi aga nti kati Yusufu Kavuma Jona be balwanira tiketi Jona n'avayo n'agitwala ndaba ate omuntu akyusiza olulimi lwe bw'oyawukana otya naabo kubaagala kaadi nti bw'oba togiweereddwa onoosigala ng'ogoberera amateeka oba bw'oba ogiweereddwa n'oyitamu ojja sigala ng'ogoberera ennono z'ekibiina ojjukire nti ekibiina kino ekyakuyisaawo bw'oyawukana otya naabo. Jona enjawulo eriwo nze nga nze ne bannabyabufuzi abalala wasinza kukuwa reference ku bakulembeze balala nze Jona no mu kitundu mwenje either nandibadde kansala oba nandibadde maze okukontestingawo ku kifo ekinene either n'engwa oba n'empangula olwokuba nti nze nzize ebbanga lyange lyonna nga njagala kukyusa bukulembeze. Okukyusa obukulembeze mubeeramu ebintu bingi si mukulembeze okutta okumwami Robert Kyagulanyi alina okukyusa obukulembeze nze netandikirwako okukyusa obukulembeze ekitegeeza nti nina okufulowinga ebyo byenzikiririzaamu birina okukyusa obukulembeze. Olwabwe mba nga ndi kyamani wa LC1 nga ngenda kufuga abantu emyaka 40 nina enjawulo nekino kyenjagala okugyawo. Ekitegeeza nti nze nina okubeera ekyokukola ki ekyokulabirako bwenajjawo nagamba abantu ngenda kulembera abantu ebisanja bimeka sisobola kudda kubeera kyamani waawano bakulonda ekyasooka kino ekyokubiri tukirimu tebaatulonze naye nze nkimanyi tunaagenda okugwerako nga nkikoze eki nga kitambudde era nze kibalanga ekisanja kyange ekyokumeka ekyokubiri sigenda kwerimbikamu kino kyenina nti kiri kibadde kisanja kikola ki kisooka
bw'okibala nti kino kyakubiri era nze nkimanyi nti ndi musanjala kyakumeka kyakubiri sigenda kudda abantu mbaleke balonde kyamani ki bina eyamukola sajja wano kujja kukola dduuka njafuta emyaka 10 bwe naba nfunye sente zino nga nzifunye nja kusigala nga nkola amagoba mu bizinesi temuli mugenda kukola magoba mu bizinesi kubeera kukolera bantu bw'ojja n'ogaa nti ngenda kulima oluguudo lwokola nsi naluli program gyoba okoze eki bwogaa nti nze ngenda kujja kutereeza byabulamu mu bbanga lya myaka 2 nga gyebakuwadde kigaana kite kakati nzibe najja okukola nga kyamani weerusi nzikiriza nti nabikoze eki okusigala nga neeyongereyo ngenda kwonoona kakati olwaleero nze enjawulo yange gye nnina nti ebbanga lyonna lye nze mbeerawo olwaleero njagala bwammeeya Wamakindye Ssaabagabo singa mbufuna owulira nagambye abantu wano mu Uganda tulina constitution ya bisanja bimeka 3 naye kansooka enziryoka emabega ekisooka nvuganya kaadi ya NUP owulira egenda okumpa okujja ku bwa mmeeya mbakubanga nze nvuganya kaadi ya NUP jona gy'osooka ng'omutendera gusooka era ne posita in fact wambuza lwaki tunavuganya tunateekawo posita posita gye njagala okufulumya ngenda kugifulumya ng'eriko ebigambo ebiraga nti nze nvuganya kaadi yaki ya NUP owulira lwanamala okumpa kaadi ya NUP nzireyo ngende nvuganya ku kino ekiri jeno kyameeya ekimalayo lwana tebagimpadde awo ngenda okuma mwogeranye akagambo ako nze jona sirya bigambo byange jona ndi musajja akantu kano bali katemayo jona ndi musajja ate siso kyogera lwaleero kino nkikubuulira sisobola kwesimbawo ku independent sisobola kudya kibiina kimpagira jona nentuuka okukiyenjebula abasajja nga boogera ebigambo anti kati kankubuuze jona bwe ngenda nesimbawo ku independent no ne bampangulirayo nkole ofiisi eyange nsooka ombuulire nkole ofiisi wano we bali mu Makindye Ssaabagabo baba mu makaadi era kiri kyenkugambye baba mu makaadi ne bawaguka ne bogenda n'omukulembeze ebigambo ebiki ebyenje pulezidenti wange baina ebintu ne tubifolowing owulira abantu badde beeyisa batya kakati baba mu makaadi ne bafuuka bakiwagi ne beesimbawo ku independent naye ne babawangulirayo baateka ofiisi ezaabwe ez'obwa mmeeya sokolinde mu kaadi babawangula ne ku independent babawangulirayo baateka ofiisi ezaabwe ez'obwa mmeeya lwaki takere nkya ku makya owulira olonzi bakumi is it a true story or just a true story tugere maaso owulira lwaki oyo teyagenda ng'amaze okumuwangulawa n'agenda ateekawo ofiisi n'agamba nti kati ntadde ofiisi yange eyaki ey'obwa mmeeya neri bampangaliddeyo nandiko tukolera enguudo n'atuzimbira ne bamutandika okitegeera ndowooza so kyekimu kikwawula ku bano ku leva esooka kkiriza bwe demokurasi fena bwe tukola ki tulwanirira owulira tuteeke bye twagala bibeerewo bw'oba toyagala kujja mu participatinga mu party politics mu NUP oyagala kubeera independent eteekawo eriri lwaki ogenda okusumbuwa abantu jona nze njagala kubeera mmeeya njagala genda mu kalokali direct owulira ate lwaki nsooka mu NUP gye mmanyi teriiyo mazima teriiyo demokurasi abawukana ku mugendo abawukana ku ki ogenze mu kintu kyotakkiriza nti waliyo ki waliyo demokurasi nawe okkiriza nti okola ki era olina omutima nti ngende ne baginyima nja kwesimbawo oyagalayo ki oshuwa oba oyagalayo ki okkiriza teriiyo ki demokurasi so nze nzija olwaliwo nga nzikiriza nti waliyo ki waliyo demokurasi eyo bwenkola ki bwengoberera era ebana bati bagimpadde demokurasi ogenda okusigala nga nkola ki nga ngoberera nze atusingize jirani mukwano gwange Honorable Namuli Joyce n'abadde wali Entebbe municipality babale nnyo okuba nti gy'oli ne ttiimu yonna abafuuti sojazi bonna mukwano gwange Grace Saidi Zaawera Akaayi babale nnyo ne ttiimu yonna bakomanda baffe mwenna okwetoloola eggwanga wali mu Western Uganda agamba ati Honorable Julian
mwebale nnyo awo Masaka City n'abalala mwenna abagobera Getu TV abali mu bitundu ebyebusoga abali ya muganda wange Bamu Meya Lorenzi bali mu bitundu ebya Northern Uganda mwebale nnyo mwebale ddala mu bitundu eby'e Kasese mwenna tubaagala nnyo tubadde ne muganda waffe si mulala ye Mwami Yusuf Ogagaziwa ye ssentebe w'ekitundu ekya wano mu Kajansi Lweza naye nga yeegwanyiza bwa meeya mu mwaka 2026 so ffe tulinze tulabe ekimu ku bigambo by'omwagaddeko agambye nti talina nsonga lwaki aja independent ng'ate alina ekibiina ky'agoberera so aba akkiriza mu democracy ebintu ebyo babyogera nnyo era muwaniize ne muga nti abantu bali kajjayo Mwami Yusuf lwaki bakuyita bugagga erinnya eryo nalisikira kuva ku taata wange yali badde mugagga kuba erinnya laffe eryennyonyi abeera mugagga naye taata olwokuba yalina omutima ogwo ogwerekereza ate olina akyusa namugaa kati gwe bugagga kuba omutima we gwali mugagga so erinnya ne lifuuka erinnya lyaki lya famire erya bugagga tatange yali kyamani w'ekyalo kino yemu ku bakyamani basooka okulembera ekyalo kino naye tatange alina ebintu ebyo yerekereza ku kyalo kwaliko ebintu bingi mataka gaaliko tatange yava ku kyalo kuno ng'alina likodi talina ttaka lyeyakolaki lyeyatwala kakati erinnya eryo nze nange abaana bange nandibadde mbatuuma mugagga kwali erinnya ly'ennyonyi naye nze erinnya bitata naalitu eribeera erya bugagga erya mugagga kati naawe otuma bugagga kati ffennaffe babugagga nesitange babugagga n'abaana bange kati nze nkola ntya okubeera bugagga kuba kirabika erinnya eryo kambwe muli osobola okukikkiriza manyi olwo ebintu oyi mugagga ne bugagga obugagga obwo obeera omugagga kati obugagga kati obeera ate bugagga so eryo erinnya osobola okulituma naawe abaana abaana ne batumye eki batumye bugagga kati onayinza okutebenkeza famire yo kikiri kyenkugambye nze sigenda kwesimbawo kubanga musajja mutebenkevu nze nzikiririza mu ekyo kyemba nkola ki si buli muntu asobola okubeera omuki bino gyo nabikubuulira nze President Mukalu akawedde waliwo bannange wano baga nti balumirwa nnyo NUP naye bwogezaako n'omubuuza Mukalu akawedde twali mu kiseera kya kazigizigi nze nalwa Democratic Party bwe nalangirira okudda ku NUP bweppa ne nkwasa obuvunaanyizibwa bw'omuluka buno abalala beesimbawo ku independent bwe walangirira bakwasiza obuvunaanyizibwa omuluka naye ngukola guno omuluka gulimu ne barracks gulimu ne barracks gulimu prison owulira waliwo ya poliisi gulimu ne prison naye nkwata omuluka guno buli kimu kyonna ekyali ekola nekikola era nengujjayo n'ez'omu prison nezijjayo barracks nengendayo naye abaaliwo by then abajja okwesimba independent bebamafulaaga osobola okubabuuza ki kye baakola ekyo kimu nti mmaze mu byobufuzi kumala ebbanga mwenzagala nemukozesi gino emyaka 5 egiwedde gye mbadde kyamaani waki wa ELS so nzikiriza nti bino byetukola olwaleero tubikola okusinziira ku mitima gyaffe nakyo kye twagala olwaleero nyinza okuŋŋaanya ensi eno gyona omusajja nyinza okugyewo gyona olina ettaka eddungi ku Ntebe Road nayinza okuba nga olina okuva enamasu okuva ekibuye mpaka Entebbe ng'ettaka lyonna liriwo sijja najjaga nti ettaka lino njagala ngenda kukuwaamu ssente olowooza ng'ebintu bibiri ono ayagala okumpa ssente mu ttaka lino alyagaza akinje tesobola kulifunamu ekyo kimu ekyokubiri essente zino zampa ngenda kuzikozesezaawa ate nga ettaka nditunze buli kitukola tunakikolako ki ngenda kuzikozesezaawa omusajja oyo asobola okujja olwaleero ettaka eryo n'alikuwa naye nga indirectly ettaka eryo lyakuguzizza ogenda kukwata ssente kubanga azimba ezaako eri ogenda kuziteeka mu ttaka lye nompa ssente olwaleero obukadde 5 oba 8 owulira nengenda mu ttawuni nenzigulawo edduuka ng'omusolo guli waggulu abaana bange tugenda mu malwaliro obujjanjabi bukola ki buli waggulu essente ezo ddala kituufu zisobola okuyamba abaana bange gyonna lwaki ziteekawo obulamu obulungi abaana bange basobola okweyagalira olaba abaana be basobola okweyagalira amasomero
amulungi nga school fees ali wansi Uganda kyeyayanira twetaaga olwaleero ng'omusolo guli wansi nga twetaaga obuntu obulungi nga buli ekikozesebwa kiri mu normal position nga kiri mu biseera ebituufu ekyo tukola kitulwanirira okubeera mu bukulembeze kituufu tukyetaaga twetaaga okubeera mu bukulembeze obwo bugenda okufa ku bantu obukulembeze nti mba sibufunye owulira walina okukufunira Katonda batabumpadde lwaki mba nesimba ku independent Katonda ndaze ku mutendo ogusooka nti sikola wadde nga mmaliriza nga kadi ya NUP ngisaba okubeera era njagala bandowoozeeko ate era banteekemu obwesige okubeera meya w'ekibuga President yatugamba kadi eri mu bantu ekyo kituufu neera waliwo agigaba bantu bagigaba neera waliwo agikola waliwo agigaba so kadi eri mu bantu era abantu bebakola bebagaba kadi ne waliwo omuntu alangirira so kiba kirungi ebintu bino babikola mu mbeera za mirundi wena debate esooka twabadde n'emitendera emeka owaddemu okubuuza ideologies z'ekibiina nekolagana n'ekibiina ekyo gyona ombuusabuusa nti nekolagana nange n'ekibiina ebadde puwa ebyo ne bakama abalonzi ne bakama abo ku ntiko ekyo nkitegeera enkolagana yange ekola ki ekyokubiri mu debate olibanga ekoze eki ng'ebaddewo ekyokusatu ndi kyamaani w'ekyalo tulijje ku kyalo kuno kuno ku kyalo kw'embeera owulira omukulembeze wantu wakulembera bw'alina okubeera nga akola ki okitegeera n'olwokuba tuli mu byobufuzi ate ebirala eby'abantu abajja omusimbi ne bagujje gye bagujje jona omusajja bw'anaakeera enkya ku makya walikeera enkya ku makya n'agenda bw'atuuse n'agenda ng'ateeka musajja n'agula abantu ng'abateekawo gabujje mu State House so ekyo kimanyi nti ekibiina kino kisobola okukola exercise entuufu okulaba nga kifuna omukulembeze omutuufu Makindye Ssaabagabo Yesuwa Yusufu Omugagga nze atusingize gye nemuzikiriza enkomya wano njagala kweddamu kwebaza Yusufu Bugagaziwa y'omu ku abo abaga nti mugende muweereze eggwanga mugende muweereze struggle n'akwata akatono kasoodde buli mwezi naga nti mugende muweereze nzamu kuwajjukiza nti si ye yekka muganda waffe Kakooza Robert wali mu Makindye Ssaabagabo mu Lubaga South webale nnyo Civil Ssentebe wa NUP naye omu ku abo avanye nga tugenda tutambuliramu mwannyinaffe Honorable Alice Nanungi mu Masaka awo mu Nnyendo Mukungwe mwebale nnyo eno yaviirako omusajja gwe mulaba yali ow'amaanyi mu bitundu ebyo Kakana kyalo yabaga nti bannange yasooka n'akuba endula nti basooka mutegeererawo mpaka ate ensi yagenda emutegeera mpolampola so abantu ba Nnyendo Mukungwe ye Alice Nanungi muwala wammwe abantu b'ekibuga mwannyinaffe Honorable Kakooza Grace webale nnyo naawe okuba nti twegatta kuno nga tutambulire wamu bino byonna si bya muntu omu si bya bano bokka byabala byaffe ffenna bw'oba okkiriza mu president waffe ne NUP ne People Power Ideology ojja kuba nga tukwatagana bulungi tusobola okuba nga tutambulira wamu naddala nnyo ku nkola eya NUP oba activities zonna mwannyinaffe Honorable Shamim Malende mbaka wa Kampala twongera okusabira tosuka obulwadde tusobole okukomawo tukole kubeera gwomu kubaga nti newankubadde ndi mulwadde tusigale nga tuweereza eggwanga lyaffe Uganda nze atusingulize Jonani ku lw'abaganda bange bonna muganda wange Buganda Land Bugenyi muganda wange Ashraf Kasirye Kalema Richard n'abalala mwenna abagobera omukutu guno saako n'abateekawo amaanyi okulaba nti tutambuliramu munga bankumire have a nice time bye bye bekawo empete mwerabiranga 13 mwezi guno gwennyini sokola okubiriza njagala okumaliriza ebigambo byange okusooka nebaza Geto TV okumpa omukisa guno okubeerako ebyo nange byenteekayo naddala ebyagaliza eggwanga lyange okubeera obulungi neneebaza ne pulezidenti wange kale n'okumusabira Katonda okwogera ku muntu yenna ow'ekitiibwa enkofiiro gikola ki kansotomala okugjako enkofiiro neebaza Mwami Robert Kyagulanyi si wakuba nti nze njagala kwesimbawo nze nyo NUP n'ebimu ku bintu ebifudde NUP ey'amaanyi Mwami Robert Kyagulanyi obuteeku okubeera ng'ali ati ekyo tugiyita bulingi nga talinaamu bulingi ng'ali ki ali straight olwaleero okutambuza abantu abo abafuka bafudde babakutudde amagulu ekintu kyonna kasa kibeera kya mazima kasa kibeera mu bwerufu munnange tekinafuwa njagala okubaza Mwami Robert Kyagulanyi ate n'okumugumya ate n'okumusabira Mukama Katonda amuwangaaze nga tafunye bintu bigenda kumuwugula
kuva ku bantu. Olwaliwo gavumenti ya America yatuggyeko ssente eri baganda baffe abalwadde ba AIDS. Naye yakituggyeko kusooka kumala kunoonyereza kufuna accountability. Essente zino badde bazikozesa batya? Tuli abatono boogera Trump yatuggyeko ssente biti. Yatuggyeko ssente lwa nsonga. Ezimu ku nsonga nti essente zino zibadde zikozesebwa ki? Zikozesebwa bubi. Naye zikozesebwa bubi lwakubeera n'abakulembeze banafu. Nakasooka tumala okukola ki? Abakulembeze batali beerufu. Mwami Robert Kyagulanyi olwaleero bwakeera enkya ku makya n'akyuka. N'ava ku bantu abo olwala baggiddwako ssente zaabwe ng'essente zibadde ziyirirwa abantu abatali batuufu. Abantu olwala bavudde nagamba no tuli mu kunyigirizibwa naffe tebasoma tulya bubi ne bayimirira naye. Owulira olunaku lwalikeera enkya ku makya n'ayawukana n'abantu abo ne famire eri beekoze ekizibu. So musabire Mukama Katonda amunyweze. Addaanyo mu kisibo kino Katonda anyweze Robert Kyagulanyi. Tosobola kubeerawo nga tulina bikusoomooza. Naye buli lw'obeera naddala ffe mu Busiraamu batwogera okuliisa abantu abayitibwa amasiikiini. Owulira Robert Kyagulanyi njagala akitwale mu budde buno nkyali ku masiikiini. Katonda ayogera direct ku masiikiini bamulekwa. Katonda ennyini y'aboogerako. Wabeerawo omuntu yenna ng'asobola okubalabirira olw'Omwami Robert Kyagulanyi amasiikiini bano bali ku ki? Bali ku ggwe. Tutende walirwa okuva ku masiikiini. Sigala ng'olanagali mu masiikiini. Ate Katonda asasula bulungi abantu bafudde ku baki? Amasiikiini wantu abatalina mu ki? Mwasirizi. Tolowooza nti bwe obeera ebintu bino oli mu kunyigirizibwa Katonda ali mu kugezesa. Njagala okumalira nga nkubiriza abantu b'e Kawempe bagende balonde Nalukoola Erias. Olwaleero omusajja oyo olwaleero ayita mu tiyagaasi Robert Kyagulanyi n'afiirira mmwe n'akola ki? N'alema n'abujjako ejjeno n'agamba nti sirina ssente bazimusuubizo zimuwa n'azigaana. Olwaleero mu abantu b'e Kawempe mulina okujjayo okwongera okujja omusajja ono okukkiriza okuyita mu masasi ne tiyagaasi. Abantu balina okumuwa amaanyi. Mulina okumuwa amaanyi. Mugende mulonde amaanyi gaffe gali mu kukola ki? Mutiikinga. Mugende mutiikinge yeke kali akalulu ke bagambye akokola ki? Akokwekalakaasa. Abule wagenda okakola ki? Okabbirayo. Ate era tukakuume tubeere nokakola ki? Tukakuume mpaka gye bagenda okukalangirira. Gye bagenda okukalangirira tubeere ku stand by. Sigenda kubanga nsukaawo ennaku z'omwezi nga 13 mwezi guno gwe tulimu genda tikinga umbrella wali ewa Council Erias Luyimbaazi Nalukoola kuwa MP wa Kawempe North. Bw'otuuka wali mu Kazangola waliwo omukyala bamuyita Setuba Habiba gwe bakwasiza flag eya umbrella naawe tikinga umbrella. Teri kyefaananyiriza umbrella eri emu genda otiikinge. Bw'onootiikinga ekirala togamba nti saakugamba. Gwe kale erinnya ne bw'oba tomanyi lisoma w'osanga umbrella mu Lunyankole mbagwete mu ttaka, mu Luganda eba manvuuli, mu Luzungu it is umbrella. Bwe mba nkomye nja kukuba mu Luswayiri go and tick. May God bless you and have a nice time. Bye bye.